PS Minister of Finance n'abamu ku baminister n'abamu ku babbi Mengo balemesezza okusasula omugagga ssente tutandika okukola. Saa ya leero omugagga baleese ekibaati bagala kukuba katale kaffe kubiramu bintu byaffe. Kakati essaawa eno yakwerwanako nga ffe tugenda tandika okwerwanako ng'abasuubuzi. Tugenda kwerwanako kisooka ddala tugenda kulwanagana n'abataddewo ekibaati. Tugenda kukimenyawo. Tugenda kufaafagana. Tunaamala tugenda lumba Minister of Finance PS n'abamu ku bakungu Mengo. Mkulu Ramadhan Gobi dino erinnya lya Lamanza ndikutuva mu mwezi gwa Lamanza oba tomanyi makulu ga linnya lyo tugenda kunoonyanga omuntu kubanga president akoze omulimu gwe awandisa amabaluwa buli wamu abanga bagamba basasule ettaka eryo n'abantu ab'olubatu balemesezza kye batabbako tebakikola. Mengo yawandise ebbaluwa ng'eraga nti erina percentage gyeyagala omugagga agiwe ya $7,200,000 ya buwumbi 7,200. So ffe tuyinza kukkiriza mbeera eyo. Amajambi agakwerwanako ffe tulina muule ejjambi akwerwanako nga omanyi bino byakwerwanako byaffe bya buwangwa byaffe ba civilian. Manya Lubega Richard, chairman wa katale kano, stroke chairman w'obutale bamufunampola mu Kampala district. Saawa eno tuli ku bunkenke lwe nandiyise obukozingibwawo ababbi abafundekedde eggwanga lino nga ababbi abasooka bali mu gavumenti ya President Museveni byeyateeka mu Kampala bebeekobaanye okulaba nti ettaka lino babba ssente omugagga nannyini ttaka nga beegasse n'ababbi abalala abali e Mengo. Kye tutagenda kukkiriza olunaku olwaleero bwe tuba kufa n'abantu tugenda kufa nabo. Tetugenda kukkiriza obubbi obuteereddwawo ababbi abali mu Kampala president be yatuwa. Mayiga njagala kulabula muganda wange mukwano gwange gwalwanyisa ogamba tubeere abeerufu. Saawa ya leero ababbi bali Mengo. Waliwo ababbi abali e Mengo simanyi Kamoga abo abakulira ebya landis abeegasse n'ababbi beegasse ne Gobi owa finance PSST Gobi. Twagala omulabula Gobi tugenda kulumba ekitongole kya finance tujja kyokya Buganda. Njagala kulabula Buganda tubadde tulina omukwano nammwe tugenda kwawukana olw'obubbi. Kino njagala okubuulira mukama wange Ssaabasajja Kabaka ku babbi b'olina e Mengo bw'oba toteekinze action. Katikkiro Mayiga bw'oba toteekinze action ku bubbi obuli e Mengo tosobola gamba omusajja yagula ettaka lye liize ya 99 years atunda liizi ye muteeka gavumenti egamba 1.5% gye bakuwanga consent naye bw'oba consent mugitadde mu 30% obwo buba bubbi. Abaagala okulya ssente mu gavumenti bayitidde Mengo kye tutagenda kukkiriza. Olwaleero mu ebitongole bya gavumenti poliisi n'ebitongole ebirala bwe muba mwekobanye n'ababbi bano batigomye abantu abawansi bamufuna mpola abantu abakozesa capital w'emitwalo 10 emitwalo 15 emitwalo 5 ne mwagala mubagobe ne mutavaayo ku nsonga eno. Ffe tukkiriza abantu bonna kabafiire wano ku lwammwe mwe mubeere bulungi. Matiya Kasaija minisita John ayogedde naawe ng'obalaata nakubidde essimu ng'oli mu kubalaata ng'olya bicepere oli bulungi naye ssebo nja kulumba n'ewaka nze sisaaga. Ekirala njagala kutegeeza saagala kutuusa bulabe eri Mengo mwekulyetingidde abalabe mmwe mwekka na mwekka. Oba mulina security mujja tukubirawo amasasi naye tetugenda kukkiriza. Mayiga njagala kubuulira muganda wange Tereze ekitongole ky'e Mengo. Ssaabasajja yo gamba ku bantu bo naffe tuli bantu bo naye tugenda kweyambula. Saawa eno
tetuyina mukwano twalekebwawo tuli momboze kakati tujja nammwe ba minister abatudde mu office tugenda bakukunulayo kuba kakati tetukyalina kye tutya bwe muba mutuvuddemu musazeewo mukole ebyobubbi ebyekiyaaye ku mulundi guno tetugenda kukkiriza ffe kye tusazeewo tugenda kulumbagana omulabe yenna atulumba ku ttaka lino okujjako President Museveni aveeyo ayogere amazima agambe nti awo muveewo kubanga President Museveni ye yatuwa ettaka lino President bw'aba ye yatuleeta wano bw'aba tannatujjawo tetugenda kuvaawo ekisookera ddala President Museveni kwasaganya ababbi abali e Mengo yita ababbi abo n'ababbi bali mu gavumenti obatuuze bave ku muntu owa wansi bave ku muntu omunaku saawa wano tulumba manga okulumbagana abo abantu abakubyewo ebiki ebibaati kyekyo amanya mpitibwa Mukunzi Anet nsinzidde wano mu katale ka Smart City Bazaar bwe mubanga mwagala tujjako obuyinza wetukolera naffe titulina kyakukola tusaba President Museveni wali wonna atuvira atugamba nti akatale tukabajjeeko wetujja kuviirawo naye bwekibiwa zikyekyo tujja kulwanagana n'abantu abaturemesa okola nga tuli wamu ne chairman waffe ne kabinenti ye Mukunzi Anet nsizitano mu Smart City Bazaar amanya yelensi nsubira abasinga mwenna mumanyi ndi munyiivu nnyo nziramu okukkaatiriza ku kigambo kya mukama waffe tuli banyiivu kitegeeza abakubye ekibaati be babadde bakola obulumbaganyi mu katale kano nga batubbira ebintu batubbidde ebintu tuli banyiivu nnyo era kati tugoberera mukama waffe tukamanga kitegeeza abakubye amabaati ekiro be babba ebintu kiki kye batwagaza ffe abanaku baagala tulyewa tugeza okujja ku makya nga bakubye ekibaati kitegeeza bakikubye ssaawa 8 gwa kiro twenyusa olunaku lweggulo nga temuli kibaati tugeza otuuka wano nga bakama baffe amagezi gabeesibye tukooye embeera embi bwe tugenda ku makubo abaana batukuba Katuwebwa President Museveni tetwagala muntu yenna aveeri boyi tunaina byaleeta wano tugenda batema tugenda balaga buli kamba obagwani wetoli katonda ali omu wano wetukolera wetubeera evide wetufuna ekyokulya ate gwe oyagala otujja funayo ekifo ekirala wanawe wokolera kino kifo ky'abanaku abatalina ssente anzija mu
za smart city mwenkera nefuna ekyokulya nefuna ekyenja nefuna kyemesaawo abaana bange ndi muyimbi amukewa yugi kyetegeyakola mu vidiyo nazikolera mu baza ekibuga kyaffe wetuli kugwana eno wansi wano wansi eno okukuba gyebakubya ebibaati. Mr. Data, my name is Akasozi Ahmed Bikongoro, the General Secretary, Vendors Community, Federation of Kampala Hawkers and Vendors Associations, the Secretary Smart City Bazaar, the vendors market provided to them by His Excellency the President of the Republic of Uganda. Yesterday was the Eid day, but some lumpenis, we take them to be lumpenis because they are not cautious about the community. Raided us and put iron sheets on our market. This market was granted to us by the Fountain of Honor, His Excellency the President of the Republic of Uganda. We want everybody who thinks that we will use all of the chemical activities to take our land, that we are ready to face him or her. We shall use all the weapons around us to defend ourselves. We are aware that there is a group, including ministers and other lumpenis in Kampala, trying to grab our land under the guise of protecting the landlord. Yesterday we got information when we were celebrating Eid that information came from Mengo and warning, trying to get something from this land. We are calling upon the Cacique of the Republic of the Uganda Kingdom, who has been preaching unity and awareness that there is a group which you don't know that is planning to connive with the thieves to take the vendors' land. They want to put Uganda in a very quick situation with the community. With the subjects of Kabaka of Uganda, we shall not allow to be taken as political shenanigans. We take this opportunity to fight against all encroachers on our land. Yesterday they put on sheets and they wanted to take a big bunch of this land, which we cannot accept. This land is for us, and the president gave it to us 2 years ago. The Prime Minister of the Republic of Uganda came here and launched this land for vendors and hawkers in Kampala and Metropolitan. Today now, after 1 year and a half, a group is trying to take us. We are not going to allow. What you see today, people have used all the weapons they can get access to, and they have defended themselves. We are aware that Bosco, the landlord, is planning to attack us using all the goons in Kampala. We are ready. Wherever they come from, we are ready to face them. Mbalamusiza mwenna mwebale kujja. Waliwo ensonga egenda mu maaso nga yekwata katale ka Gwanda akali mu Kisenyi wano mu Kampala. Obwakabaka bulina ettaka mu Kisenyi awoogerwako, era tulina bannaffe aba Boost Investments bajja ne basaba liizi awali akatale awo, era ekitongole ky'Obwakabaka ne kibawa liizi eyo. Bategeregana n'ebitongole bya gavumenti ndowooza omuli KCC ne baleeta abantu okubeera mu katale ako bakolerewo. Era Obwakabaka kye bwasanyukira okulaba nti abantu ba Kabaka balina we bakolera. Naye baatuuka ekiseera ne bafuna n'entegeregana ne gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda etwala obwannannyini bw'ekifo ekyo. Tuwulira nti babategeeza ennannyini ttaka eryo ekitegerekeka ettaka lya Bwakabaka. Babagamba bajja bafuna olukusa ng'era enteekateeka bweri nti gwe waliizi bw'oba ogenda okubaako enteekateeka yonna ey'enjawulo gy'oyagala okukolera ku ttaka eryo, ogende wannannyini ttaka anakuwa olukusa. Mwendooza kye muyita consent. Era bajja ne batutegeeza ne tukebera mu bitabo byaffe nga mwebali bulungi, naye nga babanjibwa busuulu akwata ku ttaka eryo. Twabategeeza basasule busuulu oyo ababanjibwa aba Boost Investments, basobole okugenda mu maaso n'enteekateeka ne gavumenti. Baatutegeeza nti tebalina ssente za buliwo. Ne tubagamba bayinza okukwatagana ne gavumenti. Gavumenti bw'etuuka okusasula ensimbi z'emisoso egy'Obwakabaka nga muli ne busuulu ababanjibwa, zo zisibwe ku bbali
bagende maaso n'enteekateeka era netulowooza ensonga ebaali bagitegedde amaloboozi gajja nti waliwo ate bba enteekateeka gye baali bakukuta nayo ey'okufuna ensimbi ezo ng'obwakabaka tebufunye busuulo yabangibwa n'emisoso egyetaagisa okukyusa liizo gissa mu gavumenti. Twawandikira gavumenti sabbiiti ewedde ne tugitegeeza nti boost bw'eba egenze mu maaso n'enteekateeka eyo ekwate ensimbi ezigibangibwa tuzigitegeeza mu buwandiike ezo zisiga gavumenti esasula obitereevu obwakabaka nabo bafune omutemwa ogwabwe. Naye kyatujja enviiri ku mutwe okula nti ate boost investment yagenze mu maaso n'okukuba ekibaati ku katale ako okutaataganya abantu ba kabaka abakolerawo si nteekateeka ya kitongole kya bwakabaka mu byonna ebigenda mu maaso mu kiseera kino. Tukubiriza abantu ba kabaka babeere bakakamu naye nga balondoola ensonga ezo. Ffenaffe ng'ekitongole ky'obwakabaka ensonga ezo tuzigoberera era ffe we twasibira nti obwakabaka bwagala abantu ba kabaka bakolere mu kifo ekyo naye nga n'omutema gw'obwakabaka gusasuddwa. Nolwekyo byonna byonna ebigenda mu maaso tetubiriimu ng'ekitongole. Emiwendo tusobola gyogera kubanga eba ntegeragano wakati waffe naki naye tulina endagaano bwe tuba tukola nawe endagaano eya liizi tubaamu n'ensonga eyatwekisize. Oli ayinza okuba alina kyayagala okuyisa ng'ayagala kusinziira ku miwendo egyo. Kilayenti waffe ne tumuteekayo kye tutayinza kukola. Naffe tubaga tumubanja ki busuulu. Ekimu ku bibanyiga abakolerawo abatemmeri bagamba mu ssente mwenga Buganda Land Board zimwagala omutemwagala kuli miliyoni 7 ekitakkirizibwa mu ndagaano ekirina kiba kimu mu thambi kimulina okufuna lambula awantu awo. Nti nayagala kumanya miwendo ngenda munnyonnyola lwaki emiwendo tusobola gyogera naye nawe ntuke ku kikyo ekyabasuubuzi kye bemulugunya kati kantandike n'emiwendo ndowooza mwabulredde nga mumbuulira. Tulina bannaffe bangi babuuza nti nsimbi mmeka obwakabaka ze bubanja. Bwe tuba tukola liizi n'abantu abali ku ttaka lya kabaka tulina akawaayiro katwekisize. Bwe tuba tukola nawe liizi tetusobola kuva eri ne twatuukiriza biki biri mu ndagaano yo. Endagaano ebeera wakati waffe n'oyo afunye liizi ku ttaka lya kabaka. Ekyo ekyemiwendo kiri wakati waffe ne boost investments ne gavumenti. Okujja nga tufunye olukusa okuva mu boost investments naye tugamba nti muli baddembe okukozesa endagaano yange ku nsonga bweti ne bweti tunafuna lukusa olwo. Waliwo ababuuza nti ensimbi ezisabibwanga nnyingi. Bwe tuba tukolagana ne gavumenti tuba ne bagavumenti valuers oba ababalirizi b'ettaka era teri ssente gavumenti zesasula nga tefunye kulungamizibwa babalirizi ba ttaka. Nolwekyo ensimbi zonna zonna obwakabaka ze bwetaaga zirina kuva mubalirizi b'ettaka. Ekyokubiri bwe tuba tugaba liizi wano tukubula busuulu gwogenda okusasula buli mwaka. Boost investments emanyi ensimbi ezigibangibwa kubanga endagaano yagisaako omukono nti nja kusasulanga busuulu wa ssente bweziti tugenda kubakubisaamu ensimbi zirina okusasula buli mwaka n'ebbanga limaze nga tesasula ensimbi zirina okusasulwa mu mateeka. Andage tusobola kwogera miwendo gya nsimbi okujja watufuna okusa tekikkirizibwa kubanga ndaganira wakati waffe ne boost investments. Tumaliriza ndowooza liizi eyo kyolina okumanya ekyaliko era egenda mu maaso. Yensonga lwaki tumukkiriza agitunde mu gavumenti naye ng'amaze okutuukiriza emisoso egyetaagisa obwakabaka bugende mu maaso n'enteekateeka ze. Tetuyisobola kusaawo muziziko gwonna. Omuntu yenna alina liizi olwaddembe okutunda liizi yo olwaddembe ogigabanyaamu olwaddembe singa ofuna olukusa okuva ewa nannyini ttaka si ya bwakabaka bwokka ge mateeka agafuga liizi. Namwe mwebale kujja. Erinnya Kizito Moses Gambo B. Today we have been shocked by happenings in Kisenyi. There is a market in Kisenyi owned by Boost Investments Limited. The market was established on Kabaka's land and Boost Investments got a lease from the Kingdom of Buganda through Buganda Land Board. The lease is 99 years. Boost Investments, however, entered into negotiations with the government of Uganda
to take over the market. The government accepted to take over the market, so Boost Investments is in the process of selling its lease to the government of Uganda. However, the government requested Boost Investments to avail it a consent to transfer from the Kingdom of Uganda, or the Kabaka of Uganda, who is the owner of the land. Boost Investments came to Buganda Land Board for a consent to transfer the lease. Buganda Land Board politely asked him to pay all the ground rent areas and other areas pertaining to that lease. Boost Investments informed the Kingdom and through Buganda Land Board that he didn't have the money to pay off the ground rent areas and the other debts. So Buganda Kingdom, through Buganda Land Board again, wrote to the Minister of Finance asking it to deduct all the monies that Boost Investments owes to the Kingdom before they pay him for the land on which the market is seated. We have been shocked today that Boost Investments has sealed off the market, the said market, and incited the market vendors that the Kingdom of Uganda has refused to give him a consent to transfer, and therefore it has put the lives of the vendors in jeopardy. The Kingdom of Uganda, and through Buganda Land Board, categorically states that we would want very much for people to work from there, to get a livelihood from that place, but we are simply saying that Boost Investments is going to earn money by selling that lease to the government. So we are simply saying Boost Investments should pay off his debt, his ground rent areas and other debts to the Kingdom before the Kingdom gives him consent to sell that land to government. We urge the public to remain calm, we urge the vendors to remain calm, and to keep following up as the Kingdom works around the clock to make sure that this impasse is resolved. Thank you. Olwaleero nsanyusa nnyo okubalaba baganda bange ku ishu y'akatale ka Gwanda ak'abasuubuzi abatembeeyi abava ku street. Muzeeyi n'abagulira akatale e Gwanda yakolegana oba yayogera ne Bosco Muwonge okujja abasuubuzi, olaba abasuubuzi abatembeeyi bonna baali ku street baali bafuuse ensonga. Omukulembeze w'eggwanga n'agamba tutagenda kubeera na tawuni erina obukyafu ate erina abantu abasuubuza ku nguudo, n'abajjayo n'abatwala mu Gwanda ettaka eryo n'abateekako ng'akatale wanaakolera. Kyensinze okusiimako omukulembeze w'eggwanga nti alumirirwa buli omu ate n'anoonyerawo okumuteeka. Abatembeeyi bali bafuuse ensonga mu Kampala, kati tekyali nsonga. Ekisinziira olwaleero okunoonya olwaleero wabaddeko akavuyo mu katale ka Gwanda, ate kensaba nti zibadde ensonga ntono nnyo. Nsaba nti omugagga Bosco Muwonge atuule, kyemanyi nti gavumenti eri mu pulaani yakumusasula, kyemanyi omukulembeze w'eggwanga ebyo byonna yabimaze, ajja kubitereeza. So musaba aleke aweereze abasuubuzi abanoonya 10 nti batereere baame basuubule ku ttaka eryo. Oba waliwo ensonga zonna zalina issues ne Buganda ne gavumenti, ezo z'abantu bakulu zibeera za waggulu nnyo, zandiweredde eyo nga tezigenze mu basuubuzi wansi. Nsaba aweereze abasuubuzi wansi, abaleke basigale n'emirembe. Issues ezalina zonna waggulu bazimalire eby'essente bigwere eyo. Kyensobola kukomentinga ku katale k'abatembeeyi mu Kampala.